Ate mu bitundu eby'empigi eyo kiringa ente enkuba etonnye ekiro kya leero erisaabayo ng'ebagoyezza nnyo embeera si nnungi nnyo ebirime n'abatuuze batawanyiziddwa nnyo. Munaffe Mutalemu Kizito Vincent yabikuŋŋaanyizza bagamba obuzibu buvudde ku bakola oluguudo olwo. Namutuka w'enkuba afudde embi enkya leero mu bitundu eby'empigi alesse nga abatuuze ku kyalo Nakabiso Kavule mu kiringa ente nga tebalina we beegeka luba nga n'ebirime byabwe byonna ebyeze. Abatuuze balumirizza kampuni y'Abachina Civil Engineering and Construction Company ekola oluguudo lwa Mpigi Busege Expressway okuba nga yevuddeko enjege eno. Bagamba nti ensonga bagenda zikolako tebazikolako. Ebintu byaffe bifa buli lwejje eyo nona birala buli lwejje eyo nona birala. Tano amazzi g'Abachina gatutte bukadde butaano. Batereza amazzi gaabwe. Amazzi gatutte bukadde butaano. Mukene nayagala okozesa ekkubo lino ne bajja ne balisala kulikozesa. Kati lwamala okusala ekkubo enkuba we yatoonya amazzi gava mu lusozi ne gajja ekkubo ne galikuba ne gabanga gatomera abatuuze wansi. Ebisolo ng'embizzi bitwaliddwa mukoka lumonde ne muwogo bisigadde ku ngulu nga n'ennyumba eziwerako zigudde ate ng'ezisigadde ziyimiridde amazzi gajjudde mu bisenge. China we bakola ennyumba egenda mukuba mukazi watwaboneebonerewo n'abaana munobukoye mwaki naye kakati yonna gagikubye gagimazeewo eri yonna wansi ebintu byonna bifudde emmere y'abantu yonna efudde. mukoka yenna ayingidde ate osi wano wokka naye yonna amayumba emmanga mukoka ayingiddeyo. Abatuuze mu kiseera kino boolekedde okulumbibwa endwadde eziva ku bujama oluvannyuma lwa kaabuyonjo zonna okubooga amazzi. Bano balaalisa okwekalakaasa singa Abachina tebabaako kye bakola kutereeza mbeera. Tunagira tugenda kubiggalawo twekalakaase olube neekalakaasa tubakoledde emirembe tubakoledde ekisa baganya okutuyamba. Agala olwaleero luno tugenda kuggalawo Kyambizi kubanga waayita. John Kalyesuubula ssentebe w'ekyalo Nakabiso alaajanidde Ssaabaminisita wamu ne Jeno Katumba Wamala bayingire mu nsonga zaabwe. Katumba Wamala olwaleero bw'anaaba ayiseeko ku TV alabe embeera aveeyo ajja alabe omuntu wa wansi bw'anyigirizibwa kubanga yawa abantu bano Abachina emirimu. Bya Mutalemu Kizito Vincent, Salt TV Omunnyo.